Okay, nyongera okubeera nga tembabuuzaako kansuubire buli kimu kitambula bulungi nnyo malidadi sana abeera Fahad Pro UG emabega w'emizindalo okubeera nga tekutuusako amawulire nga bwegatambula mu ggwanga Uganda ne bw'eggwanga yonna na bwekityo video etandika n'okubeera nga ate oginkumiramuko omuliro likinga sharingirako abalala comment section always ebeera open tekigana kubeera nga ate osulawo wansi ka comment ko ne tubeera nga tetuwuliziganya ku biki ebibeera bigenda mu maaso kakati n'okulwaliro omuyimbi His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu President ow'ekibiina ekya National Unity Platform akikoledde omuyimbi Alien Skin naku nga 23 eziyise omuyimbi Alien Skin yakwatiddwa nabeera nga ate atwalibwa mu kkomera ly'e Luzira ku byekuusa okubeera nga omuvubuka oli Joram eyafiiridde mu maka ge era ng'ekyaddiridde omuvubuka ono olwamaze okubeera nga ate afa yatwaliddwa obutereevu mu ddwaliro ly'ensambi okubeera nga ate afuna obujjanjabi ekyazeeko Alien Skin ssaako ne ttiimu ye balumbye butereevu eddwaliro ly'ensambya ne babeera nga ate bayisa bubi nnyo abasawo saako n'abo abakuumi be basanze ku duty. Kino nno kyawaliriza poliisi okubeera nga ate ekwata omuyimbi ono Alien Skin era nebeera nga ate emusindika butereevu side wali mu kkomera ly'e Luzira. So noko olwaleero omukulu bw'amaze okubeera nga ate alaba abasibe bano aba NUP abakwatibwa ku nsonga z'ebyobufuzi asaze busazi n'abeera nga ate agenda wali okubeera nga ate abuuza ku eyali munywanyi we Alien Skin era nga bogedde ebintu bingi nnyo n'asobola n'okubeera nga ate munaye amubuulirira amugambye munaye byonna byokola ekyamazima twabikola dda era nga ekisinga obukulu byonna bye twakola temuli makulu ge twafunamu era nga nsuubira Alien Skin wanaabavuddeyo mu kkomera ajja kubeera nga ate ebigambo by'omukulu byamugambye bijjukira nnyo ngera kubeera nga ate nkuterawo obutambi musobole okubeera nga ate mulaba omukulu nga bw'abadde agenda mu ddwaliro lye oba mu kkomera ly'e Luzira ng'agenda okubeera nga ate akyalira ku basibe ba NUP ssaako n'omuyimbi Alien Skin we namba nkugyeeyo nina n'obutambi obulala mbungi nnyo bwegenda kubeera nga ate nkupulengera awo tuula kalida bino ogenda kubeera nga ate obiraba naye nga bannaye kino nno omukulu Robert Kyagulanyi Ssentamu kyakoze kyongedde okubeera nga ate kisanyusa abantu bangi nnyo era nga era ne bendabye abawagizi ba Alien Skin abaali tebaagalirako ddala Bobi Wine bongedde okubeera nga ate munaye omusajja ono oba oli awo baddamu okubeera nga ate bamwagala olw'ogwo omutima gwe omulungi. Kinajjukirwa abantu bangi nnyo abakoze Bobi Wine ebintu ebyenjawulo but at the end of the day mu kaseera ak'ennaku Bobi Wine asobodde okubeera nga ate ababeererawo nga neyasembyeyo yabadde omuyimbi Gravity omutuju Gravity mumujjukira yakeera ku makya n'abeera nga ate atwala obusawo bwa sementi ku biiki y'omusajja bw'abeere nga ate amwawulizaako ettaka. Gravity we yafiiriddwa maama we yasobodde okubeera nga ate munaaye agenda n'abeera nga ate amunyolerwako asoboka n'okubeera nga ate aweerezaayo amabugo mumujjukira bulungi nnyo ne Katolu Bwama yavangayo buli kaseera nga avuma Bobi Wine wabula omukulu olwafa Bobi Wine yasobola okubeera nga ate agenda mu kuziika n'abeera nga ate abaziikirako. Kino nno kyongera okubeera nga ate kikusigira ekifaananyi ku ki Bobi Wine kikyali ekituufu. Ngenda kubeera nga tembaterawo ensonga zino sako n'ensonga endala nnyingi nnyo. Subscribing abo banga badde tona kubeera nga ate osubscribing ka notification bell kakoneko kajja kubeera nga ate kako alertinga buli wonna badde video ejja kubeera nga ate ofuna ka notification awo anti kakati kino ekipeeso ekisodde okubeera nga tekigwawo nkomawo temubaawo. We can maintain here. We just came from seeing Dr. Kizza Besigye. We wanted to go in many, but the limited hours were only allowed myself, the Secretary General, Honorable Senyonyi and his friends himself. Dr. Besigye is in good health and high spirits. But of course, he's psychologically disturbed as expected. The manner in which he was abducted and treated, he was picked by Ugandans, not in uniform but armed, from Kenya, bundled into a car, driven
across the border illegally, briefly to Malaba and then straight to Makindye. So officially Dr. Kizza Besigye is not in Uganda. He's in Uganda illegally because he was just booked from Kenya. He has told us that he wasn't tortured, although the psychological torture that comes with being bundled and squeezed in a car all the way from Nairobi to Malaba is still on him. And the nature of the bogus charges that were put on him, similar to what was done to me in Arua. Apparently, he's being charged for illegally having guns in Kenya, 2 pistols in Kenya, not in Uganda, but he's arrested by Ugandans and charged in the Uganda court. All in all, we condemn this act. We think the Kenyan government should be ashamed of it. We are glad that they have so far, the Kenyan government has so far distanced itself from this act, but the fact that it was done on Kenyan soil, on Kenyan territory, we expect the Kenyan government to do more than talking. We condemn the impunity of the Ugandan regime, and we call upon all well-wishing Ugandans to stand against this, to condemn it, and to work so hard to see that we return our country to a path of the rule of law. Mwebale nnyo basebo ne bannyabo, tuva munda kulaba ku Dr. Kizza Besigye, tumulabyeko mulamu bulungi era ali strong. Newankubadde era embeera gye bamuyisizaamu temulese kyekimu, naddala mu ndowooza bamukwatidde Kenya. Abantu abamukutte bannayuganda nga tebali mu uniform ya poliisi oba y'amagye, wabula nga balina emmundu. Bamukutte bamunyize mu motoka na kumuvuga paka Malaba, kuva Malaba ne bamuleeta paka mu Uganda. Byonna babikoze mu bumenyi bw'amateeka. Tewali we bakonye mu passport ye nti avudde Kenya aze Uganda. Kugamba obufunze Dr. Besigye ali mu Uganda mu bumenyi bw'amateeka. Engeri gye bamulesemu nga bamunyize naddala okumuvuga okuva Nairobi paka Malaba yabadde temuwa kitiibwa. Naye ate okusingira ddala n'ebisangosango bye bamutaddeko ebyobwewussa, okugamba nti bamukutte n'emmundu pisto 2 ng'ali Kenya, naye bannayuganda bye bamukutte. Amagye oba poliisi e Kenya tennamugulako musango gwonna, naye bannayuganda tebagenze ne bakola omulimu gwa Kenyan poliisi ne bakwata Dr. Besigye embu ng'alina emmundu 2. Emboozi y'emu gye bagamba kibanteekako nga bankutte Arua nti bansanga n'emmundu 2. Tuvumirira ekikolwa kino era tusuubira nti gavumenti y'e Kenya ejja kukola okusinga okwogera obwogezi. Gavumenti y'e Kenya twasanyuse yavuddeyo neyeesamba tiyo teyabadde teyeenyigidde mu bumenyi bw'amateeka buno, naye okuba nti kyakoleddwa ku ttaka ly'e Kenya tusuubira nti gavumenti y'e Kenya erina okukola ekisinga okwogera. Tuvumirira of course gavumenti ya Mwai Museveni obumenyi bw'amateeka bwe yakoze era ne tukoola mwenna bannayuganda mukivumirire ate tutukoma okuwabula tukole kyonna kyetusobola okulaba ng'ensi yaffe tugizza ekkubo ery'okutambulira mu mateeka ku ebikolebwa namwe mbiraba. Mwebale nnyo, mwebale ddala basebo bange. Just one question. Tubateeka wanga mwe bannabyabufuzi opposition ate nga naye munene mukukuti mu byobufuzi naddala mu nsi zino ezitulinaanye entambula n'enkolagana. Okusingira ddala kikolwa kikyamu nnyo kya bumenyi bw'amateeka obuli ku level eya waggulu. Kyongedde okulaga nti tetuli safe gye buvuddeko ng'abantu abanyigirizibwa mu Uganda wano nga yali ekyatambulira mu kkubo ery'okugondera amateeka. Naye kakati mwasooka ne mulaba abawagizi ba FDC 36 abawambibwa okuva e Kenya ne baleetebwa wano bumenyi bw'amateeka ne bagulwako guno emisangosango. Naye ate okukikola omuntu ali ku level ya Dr. Kizza Besigye kyongera otulaga nti tetuli safe, ffenna tuli mu buzibu era tulina okulwana ennyo okulaba ng'ensi yaffe eterera. Kuba leero kiri ku Dr. Kizza Besigye ekyakisobola okutuuka ku muntu yonna. English ekyo kyennyini mu Luzungu. Mu Luzungu badde mu Luganda. The fact that this is not the first time. We remember 36 members of the FDC were abducted from Kenya and illegally brought back to Uganda and charged. Now this an ordinary person, it has happened to a very respectable opposition leader, Dr. Kizza Besigye. It goes further to show us that Kenya is no longer a safe haven. We used to look at Kenya as a safe haven for dissidents in Uganda, especially
that it had a certain degree of respecting the law. But now, if this is happening to even senior leaders, then nobody is safe. It should remind us to fight so hard to see that we bring back our country to the rule of law. The president of your country seems to posture as a regional head boy and basically turning other presidents of other countries within the region as pawns on his chessboard. Does this then validate that sobriquet of him being the regional head boy? Yeah, this should speak to all of us. And I'm glad Kenyans have always stood with us. It's not the Kenyan people that did it. It is the negligence or complacence of the Kenyan government. And according to Dr. Besigye, even if Uganda is victim, but there were Kenyans also involved in that gross action. So this should speak to us, not as Ugandans, and not only as Kenyans, but as East Africans. We have to put an end to this. I warned the Kenyans a few months ago and told them that they are not far from this impunity. If they allow that nonsense to happen, it will continue, and sooner than later, we all want to be free. So let's unite and fight impunity and fight dictatorship. Dictatorship can always spill across borders, like it is threatening to spill into Kenya. We must fight and defeat it together. Ekyo kyennyini mu Uganda, President wo alabibwanga Nampala wa region yonna etundu. Oyo si president wange era ekyo kimenyewo. Mwami Museveni nakyemalira we Uganda yefudde naggwano agezaako okwefula nti akulembera ensi zino zonna. Ekyo nno kituleetedde buzibu emirundi mingi nti ne Rwanda yali egaddeko ne booda yaffe olw'empisa za Museveni. Kaakati yagenze ne Kenya n'agifuula nti yagifuga Kenya. Ekyo nno kyongedde okuswaza Kenya naye kyongere okutulaga ffenna. Nti obwannakyemalira buba mu nsi emu kyangu nnyo okubona ne bugenda ne mu nsi endala, era tulina okwegata ne tubulwanyisa ffenna. Naye temufaayo, tujja birwanyisa, tugenda biwangula ne Museveni tujja mujja. Mwebale nnyo mwebale. Siryangamu mu nsi yange lukwe. Ndi muna Uganda, ensi yange Uganda njagala. So sinza kola kintu kibi kigenda lumya bantu bange kuba families zange abantu bange bali mu bitundu ebyenjawulo. So sinza kwagala ngebyo bye bagamba nti twalina ebyokulwanyisa tetuli batemu. Siri mutemu. Era sobola kukola kintu kigenda kuttisa bannange. Ffe kye twali tukola twali twagala change. Era gye tukyayagala. Era nga tukyali ready. Tuli ready. Kuba batuzaayo, we are ready. Kuba kati buli opposition gwe musango gwe bamusiba kulya mu nsiru. Tewali muntu alya mu nsiru. Kuba ffenna muno mwe tuzaaba. Tebona kukwata ebyasi bya Kalangala. Namalawo omwezi gumu ne baddamu ne bankwata. Ene sokubyogera mu Luzungu. Balina otugamba ku by'omugenzi. Security ekola wabweru, ekola tukyankalanyiza mu ddwaliro, oba ekola ku report ey'omugenzi oba omubiri gw'omugenzi. Ne babulwa ekyo tuddamu bw'ate kati ng'olwa security ate yatuddamu ng'abasawo olwo balemeddwa tuddamu. Ng'owa security atugamba mbu anti omulwadde omusango gwagenze dda gulimu omusango kulimu okunoonyereza kati biba bivudde ku basawo bidda ku ba security. Fe abalina okukola kyo bannyonnyola. Ne tumugamba yes olina otunnyonnyola naye ng'otunnyonnyola ku biki. Togenda tunnyonnyola ku bya postmortem, togenda tunnyonnyola ku bya mulwadde kye ekyamusse, ogenda tunnyonnyola ki? Ne tumubuuza ekibuuzo kyange Julio yamubuuza. Zino video nze kennyini nziyina kuba I always capture buli we tubeera ebibaawo. Era essaawa yonna we bagamba nti baagala kwesiriwaza tugenda kuta internet eno bamanye ki ekiri ensambya. Kati we baabuuzizza owa security nti ani yamuvinze bode, baasose nabuuza musawo lwaki bamuvinze bode nga tebatugambye ng'ate next of kin aliko yenze Julius omusawo ne bimukalira ku wa security mbotoboza ate era security. Kati wa security najja n'atugamba mbu simanya bode ate DPC yagimuvinze ow'ekatwe because be bali ku byenfa y'omugenzi. Ne tumugamba DPC gw'ogamba tumukubire kuba Julius buli namba y'omunene mu police agirina around mbina ebitundu bye tuwangaaliramu. Namugamba tumukubire tumubuuze oba ye yagutute following up kuba ffe kye twagala mubuuza lwaki yamuvinze omulambo nga tetumanyi oba nga tebatutegeezezzaako.
kati awo ate n'atandika ottamu atamuwa security ng'alinga alaga nti abadde alimba DPC teyabibadde namwe ebyo moving bode y'omwana kati awo n'atugamba ate mukubire mukama wange simanya ye yabikozeeko ng'olwo yakyejjamu mutukubire mukama we ate atwalira ddala security company ekola ku ddwaliro mugwe tuba tukubira netumugamba tuwe ennamba yo netumala okimanya nti bano ebintu bye balimu sibirambulu kufuna akamu abasawo tebalina nsonga za kuddamu tebamanyi kikyatugamba abasecurity bennyini bawankawanka tebamanyi kikyakwogera kituufu basamwasamwa buli omu ku ddwaliro tamanyi kikyatugamba kati awo kye twakoze nga tudda tubisomeramu kibanda awo ekiro ssaawa 2 nga tugamba tugusibe tugendewo era ne tugusiba ne tugenda ffenna ab'ewaka ne tugumbawo ku ddwaliro nga twagala at least batuwe report ekwatagala ku mulwadde waffe kyekyamuse pozi notuwa ekibaluwa ekitukkiriza okufuna bode y'omugenzi kati wetwagenzeeyo babadde bakyayagala ozoleya ebyaffango ne obimanyi ne tuyingira eddwaliro abasawo ne tubateeka ku nninga na kibuli ne bakola ekibaluwa ekyasoose kale ekibaluwa kye bakoze kyakufuna mulambo after postmortem nga bamaze okuguwekebejja kati we bakituwadde ekyo nga kibanda abagamba twagala ate ebbaluwa ennambulukufu eraga ku mugenzi ekituufu ekyamuse kuba mwamukebedde ne mukebera ekibumba kuba we bamutuusiza basikiri benge bamukebedde ekibumba nga kiramu omusawo ne bamukebera omutima nga mulamu bulungi ne bamukebera amawugwe nga malamu bulungi ensigo nga namu bulungi era omusawo n'abagamba omwana tayina buzibu ng'amaze omukebera ebyo nga tewalina musayigulaga nti gwa clotinze munda nga balaga nti alina ready okusiibulwa so kali n'amugamba mwamukebedde nga buli kimu kiri bulungi kati twagala report ku kyekyamuse ekyo nga kyabagamba era olwamaliriza otuwa kiri ekipapula ng'alaba kibanda abaana batandise ovaako n'atugamba ye kennyini tusooke tudde ebweru ye n'afuluma naffe ne tugobera ne tugumbawo ku ddwaliro nga teri motoka eyingira teri efuluma paka we yennyudde n'atugamba tugende ewaka tujja kudda ku makya era n'atugamba ssaawa 4 ku 5 tugenda kuba tuddayo tubanje omuntu waffe tumanye enfaayi wangi muganda mu kumutwala waneeno omwana ono ng'amaze ofuna accident gye yafunidde ewaka yabadde mulamu bulungi omwana mu kufuna accident teyafunye nnyo buzibu bw'amaanyi jasinga wonoofuna akabenje naye nga si kaamaanyi because yabadde afulumya emmotoka n'emuluuzingako ng'agiza livansi ffe twadde tukyalina munda baneiba wano kaduuka okamanyi be baamulabye buli kimu ekyabadde okuba bakedde kuggulawo kati mmotoka okugiza emabega ati ne alabika n'emuluuzingako n'ayagala afulume ayangwe kuba yabadde teddukana nnyo n'agala afulume adduke emabega agizizika ekijinji kati mu kwagala ogizizika ekijinji n'akiteekeo naye emmotoka waliwo ekyuma kyeyina emabega eno patro ne kimukoonako kko katini nekimukoonamu era yatugambye we batuyise baneiba yatugambye awuliramu ku bulumi okitegeera era we yawulidde mu bulumi twagenze n'ayogera ne mu ddwaliro ne tumutwanga ayogera bulungi tali bubi nnyo jasi ng'awulira pain nga womanyi nti omuntu waafunamu ekimukoona bwe kityo emmotoka yes nnene naye nga tulina okugenda okukebera tumanye nti tafunye buzibu bwa munda mwonna okitegeera era ne tumutwala ng'ali bulungi ayogera ne mu ddwaliro mwennyini ng'ayogera bulungi n'omusawo kuba yasabye nosaba akabaketi afukemukko ku musulo okitegeera omusawo n'akamuwa n'afuka omusawo n'amwekebejja n'agamba abaana buli kimu kiri bulungi oganzi n'azikebera zonna nga ziri bulungi nekisasula n'ebbiiru ne bagisasula nga gundi addayo buzzi kunona ki mwana Julio okuddayo nono omwana ng'omwana yagukoze dda
so bwe kityo bwe kyabadde naye nga yabadde ayogera bulungi ng'atemya bulungi ng'ayogera naffe kati ekitegeeza n'okutuuka essaawa za kakati tebannamubawa tebannaba bagambye mbu akyali mulago for postmortem naye ate Kibanda agambye ye tayagala mwana kumuzza nga musaleko yadde akulaga nti balina bye bamugjeemu because basobola okuba nga baabimugjeemu eno mu kusookera ddala eno ensambya because okimanyi bulungi ebyo ebintu by'omunda babitunda so kati engeri gye kirimu okuba nti kirimu ebibuuzo era n'okusinziira ku mbeera gye twasizza ku ddwaliro bwe baba balambulukufu omwana bamutulage ng'ayina ebintu bye byonna nga si musaleesale bimugjamu. Abalungi abatuwuliriza era abatulaba olunaku olwaleero tukyaddeko ewa Sheikh Ashraf Dembe. Sebo nsanyusa okubalaba amannya agange Yeze Sheikh Ashraf Dembe akola ku bizibu by'enjawulo omuntu singa aba alina ebirwadde musomereddwa tumuwa amazzi ga lukuya nga bw'obadde ogalaba tugenda abantu ku kyoto ne twokya emizimu emibi egibabaamu n'okulomba edduwa abantu singa abeera ng'ali wano atuuse sobola okumulombeera edduwa ne waba atatuuse nga mpadde amannya ge naye ng'ali wala neetaase ennamba yange yeeno eri 0701763711 nammwe bannyinaffe abali ebweru oyagala okuba nti oyagala okulombera ku dduwa ng'olina ebizibu viza zibuze amaka gakolongotana sente zikola zimpita mu ngalo ojja kumpeereza ekifaananyi kyo n'amannya go ebyo byokka bijja kummala nja kukulombera edduwa ojja kutereera olunaku olusembayo mu mwezi mba n'edduwa eyawamu ffenna n'abalwadde bange abakadde n'abapya. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.